byendaba naawe byolaba munnange. Omwana wange anumye njagala justice bannange tebasobola kumuta. Biri mu kutambula ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. Alien Skin si birungi nno munnange. Embeera munnange ate yeeyongedde okutabuka muganda wange esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako ate n'omwana munnange ate eyafudde muyite munnange ate Uganda top dancer wali byengenda okubeera nno nga ate nga nkutuusaako kaawo mami we munnange avuddeyo n'alaajana mu katambi esayidi eno. Palaso abadde ku mukutu ogwa TikTok live n'akuma omuliro munnange ate ku live gy'abaddekokko asaasiddekokko n'omwana munnange ate eyafudde ono Uganda top dancer esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaakokko mu maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulakinga vidiyo. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi naye mu byonna kansuka munnange ate nkutegeeze ebiri mu kutambula ku muyimbi munnange ate Alien Skin. Badde ntambula awo ku mukutu ogwa TikTok. Akatambi kano by the way kagenze nnyo nga katambula almost ngenza okkaggyayo nga ndowooza kabadde kanaatera oyingira akakadde ba views. Nensooka ne neewuunyamukko ne ŋŋamba kiki kigenda mu maaso, nensooka ne nnoonyerezaamu kaawo. Omanyi munnange ffe wano ku Geminati Yugi tusooka ne tunoonyereza, naye nno embeera bw'eti bw'ebadde kw'ossa n'ebigambo ebibadde biwandiikiddwako nti Alien Skin akwatiddwa nti ku nsonga y'omwana mulenzi ono munnange ate Uganda top dancer eyafudde munnange. Kansooke nkweko katambi kano ndyoke ate nkubuulye munnange ate ebirala. So embeera yeeyo nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako kw'ossa na kano byebyo nno munnange ate ebiri mu kutambula ku Alien Skin. Naye kindaze nti nno alabika ndowooza si bituufu munnange, yandibanga ndowooza oba content munnange kubanga ngezezzaako okunoonyereza wali ne kindaga labika ndowooza si bituufu oboolyawo, era nga wano weekiri nti nno ffe ate twongerera ddala munnange ate okunoonyereza ebinaaba bisinzeewo tujja kuba tukutegeeza ku muyimbi wo munnange ate Alien Skin esayidi eyo. Naye nga n'omwana munnange eri si birungi n'akamu. Uganda top dancer mami we actually avuddeyokko n'akaabaawo munnange ate amaziga n'agamba nti nno ayagala bwenkanya munnange eri omwana we. Alien Skin yasemuse natekako abantu ne bakuba ne batta bannange embeera eno bannange. Omuntu n'ota mwana w'omuntu bw'otyo. Alien Skin ajagaza ki? Munyambe following omusango guno omwana wange anumye. Mwana wange anumye njagala justice bannange tebasobola kumutanga enkoko. Mwana wange basanga enkoko. Mwana wange anumye nnyo. Embeera y'obwetyo bwerabise munnange etusobodde kumubiikula lwasonga akasana kangi eddagala liba ligenda kumugwako, naye ng'embeera bweti bwerabise mwami tengetenge bwe bityo bwe bite tunabaamu fulumyawe. Bwebityo nno munnange ate bwe biri mu kutambula esayidi eyo. Katusabe omwoyo Mukama aguwummuze munnange ate emirembe omwoyo gw'omwana mulenzi oyo munnange. Ku sayidi y'emu Palaso avuddeyo ku mukutu ogwa TikTok n'agoyingamuko live awo. Naye ndabye wali abadde munnange akoze vibe ku mukutu ogwa TikTok ng'ali mu kujokinga mukaawo by the way n'akoonakokko ne ku by'omwana
dansa n'amusasira munnange ate omwoyo guwummule munnange ate mirembe esaidi nga bw'ogezaako okulaba bwe kiti nno munnange ate bwe kibadde mu katambi Palaso. Abavuma leero batono kirabika beepimye mwepimye wifi mwagigyeko muzeeko wifi ye mutuule mukalire. You enjoy. Uganda is for everybody. RIP Moze Dancer. Moyo gwo Mungu agulamuze ekisa. Naye nga kyembadde nsaba omuvubuka gwe bayita muleke erinnya siryogera yankasikira ekikonde kamuleke kale byebyo nno munnange ate ebigenze mu maaso ku mwana mwenzi munnange ate Palaso bwe nti nno bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo.